okunyiikira kigambo kikulu. Nze mpisse mu muyaga. Nakati wakyali obutonotono olina bw'osobola okulabayo ku Facebook oba ku YouTube ng'oli yantaddeko ebintu. Obwongo bwo buba si bwemala bulungi n'obikkiriza nga bw'obirabye. Bwe buba bwemala ate nga nange ompuliriza n'omanya nti be bano bakyaliyo. Museveni yawangula olutalo mu mwaka gwa 86. Nakati wakyaliyo obuntu obuvugavuga eyo. Yaluwangula ate ne walabikawo Konya, ne walabikawo Lakwena, ne walabikawo Yitongwa. Simanyi obozi obigoberera. Kati waliwo ADF era CDF ompya. General Muhoozi Kainerugaba yabadde mu Congo ng'ayogereganya ne era n'omuduumizi w'eggye omukulu owa Congo. Balabe engeri gye basobola okugyawo abantu bano abalabe tibaggwayo. So tikikwewuunyisa bw'osangayo omuntu omulala ankyawa, abankyawa bwe baliggwawo ndi basikyali mu nsi. Kasita magamaga bwe nti nga siwulira yankyawa ndimanya ensi nagivaamu dda. Mwene ensi abantu balina obusungu obutalina nsonga. Ate njagala nnyo Katonda ankolere banyiige. Omulala agamba nange bwe ntuwanike emikono okusabira essaala. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akukolera otegere emitima gy'abantu. Akukolera abanyiiga banyiige. Ye Katonda atakola kusanyusa bonna. Akukolera akugye mu mbeera embi, obulamu bwa butereere, ibadde bikutawaanya byonna bivunname. Abanyiiga banyiige mu linnya erya Yesu.